Essaawa zino zennyini waliwo amawulire agatuse ku meeza yaffe wano mu budde buno bwennyini Honorable Zaake Mubaka akiikirira Mityana Municipality mu Parliament y'eggwanga ey'omulundi ogw'E11 amaze okuba nga akwatibwa wali mu bitundu bya Western Uganda mu kibuga ekimanyiddwa nga Hoima. Akwatiddwa ne ttiimu ye gy'abadde atambudde nayo alina emirimu egy'ekibiina ekya National Unity Platform n'emirimu gy'eggwanga nga bw'ali mubaka wa Parliament gy'abadde agenza okuba nga atuusa ku bannansi abawangalira sayidi eyo mu kitundu eky'e Hoima mu ggwanga Uganda. Naye nga wetwogerera amawulire agatuuka ku meeza yaffe galaga nti akwatiddwa wabula ng'abamu ku bakwatiddwa nabo kuliko omukyala amanyiddwa nga Sylvia Namutyaba ono nno nga vice we mu nsonga ziri ez'abavubuka mu kibiina ekya National Unity Platform. Wabula amawulire agatutuukako galaga nti Honorable Zaake amaze okuba nga akwatibwa essaawa zino zennyini Uganda Police ekakalabiza emirimu gyayo mu kibuga Hoima bamaze okuba nga bakwata Honorable Zaake wabula bamuvuze bamutadde mu motoka mu kabangali ya police wabula ekifo mwatwaliddwa tekinaba kuba nga kitegeerekeka ng'ali ne mwana muwala amanyiddwa nga Sylvia Namutyaba nga bano bombi be bakwasaganya ensonga z'abavubuka mu kibiina ekya National Unity Platform. Kati gwe agoberera Red Zone TV nkugambe genda ku YouTube yo osubscribinge okwate ku kide ogenda kuba ofuna story no mu bujjuvu amawulire tukyayongera okuba nga tuganoonyerezaako naye ng'essaawa zino zennyini kyenyinza okugamba omubaka Honorable Zaake amaze okuba nga akwatibwa. Red Zone TV kwoli Sebambulidde Patrick nze nkuweereza ku YouTube gye tuli genda osubscribinge okwate ne ku kide ekyo kya notification obeere nga tomisinga bubaka bwonna ne ku Facebook bwetyo gye tuli osobola okuba nga ogoberera omukutu ogwo bagiyita Red Zone TV ojja kuba nga otambula naffe ku TikTok gye tuli Red Zone TV ne ku Twitter bwetyo gye tuli Red Zone TV wabula nga wanooka wogenda okuba nga ojja amawulire agakagwawo awatali kugozaamu awatali kugeeditingamu yadde okukyusaamu ekintu kyonna nkugambye amawulire agakatuuka ku meeza yaffe gatulaga nti omubaka akiikirira abantu b'Emityana Municipality mu Parliament ey'e11 amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis Butebi amaze okuba nga akwatibwa. Uganda Police ekolera egyayo mu kibuga ekimanyiddwa nga Hoima mu bitundu ebya Western Uganda bamaze okuba nga bamukwata abadde agenzeyo ne mwana muwala amanyiddwa nga Sylvia Namutyaba ne ttiimu yaabwe yonna nga bwe batera okuba nga batambula bonna ku mirimu emitongole egy'ekibiina kino ekimanyiddwa nga National Unity Platform bamaze okuba nga bakwatibwa wetwogerera era nga ebivaayo byonna tugenda kuba nga tubikutuusaako wano ku Red Zone TV wootalina kuba nga ova kubanga amawulire gonna nga bwe gazze ffe tugakuwa awatali kugozaamu yadde okukyusakyusaamu ekintu kyonna naye nga eyo ye breaking news eriwo essaawa zino zennyini waliwo kibadde bayita International Youth Day era nga kibadde kyategekeddwa mu kibuga ekya Hoima era nga Uganda Police esazeeko omukyala amanyiddwa nga Sylvia Namutyaba wamu ne Honorable Zaake ne babavuga ne babatwala mu kifo ekitannaba kubanga kitegeerekeka wabula amawulire gonna nga bwe gajjira ffe tugenda kuba tugakuwa wano ku Red Zone TV gwe kyoba okola weekuumire wano wokka ogenda kuba nga ofuna amawulire agakagwawo byonna ensonga ezigenda okuba nga ziva esaidi eyo tugenda kuba tuzikutuusaako Red Zone TV wogenda okuba nga ojja wokka ensonga eno ebeere nga ekutuukako mu bulambalamba webali kubanga kwoli ku Red Zone TV kyenkusaba genda subscribinge ku mukutu ogwo ogwa YouTube obeere nga okwata ku kide ekyo kya notification obeere nga tomisinga bubaka bonna ne ku Facebook gye tuli ne ku Facebook gye tuli Twitter otusangayo ne TikTok gye tuli gwe kyolina okukola genda osubscribinge ku mikutu egyo obeere nga otambula naffe bye bifaananyi ebyo byolaba lwe lutambi olwo lwolaba naye nga nze njagadde nkuwe breaking news nti Honorable Zaake n'omukyala amanyiddwa nga Sylvia Namutyaba Uganda Police mu kibuga Hoima emaze okuba nga ebakwata naye nga omanyi bannayuganda bali sayidi eyo nti nabo bakoowu baagala nkyukakyuka bataddewo embeera bagamba temulina gye mumutwala era ebifaananyi ebyo byolaba bannayuganda bali sayidi awo babaddewo nga abantu bano bakwatibwa bo babadde bakalambidde nga bagamba temulina gye mutwala mubaka temulina gye mutwala abantu bankyukakyuka poliisi temujja kubanga muntu kinabuukako bwe mutyo abalala nga mubaleka ne bayisa ebivulu byabwe naffe mutuleke kati nno wano wenjagala obeere nga olaba olutambi olwo lwennyini ate tubeere nga tweyongerayo mu mawulire amalala tova ku Red Zone TV webali kubanga ogoberera atanaba kubanga osubscribing agenda mu YouTube yo teekamu Red Zone TV osubscribinge okwate ku kide ekyo ekya notification obeere nga tomisinga bubaka bwonna Sebambulidde Patrick nze mbeerawo ako ke kabadde ka breaking news ke mbadde saagala kubanga nkuyisaako.